n'abasigadde. Naye bw'oba owulira nga osobola okuwandiika ng'osigaddeyo tekigaana omusajja atagererera wansaalo asajja kikube alulabe nyabo bayisi wakiyamanja ng'otule wano twetaaga omwandisi w'olukiiko luno tuge ku sikwagaliza manda leeta omuzindaalo amannya agaana ezimanji ayitewo banaemumukkiriza obaemuwakanya twala wali ebijja niko omukono olukiiko luli saba omukulu MC waliyo kyema kyambuuza akikwebolize basobole banyabo ebifo bye tulonda bikulu era bw'oba owaddeyo erinnya lyo manya erinnya oba weeronde mwize bokisiya wano omuwandiisi abeera omu bagala omuwandiisi waliko omukono kuleetera omuzindaalo olina oba eri kunaalira kujja kuleeta tatimenti new generation okwasaganye bange tugenda kuwanika mikolo mulungi era jasobola katujja kawangula mujja kuwanika miki nekomuntu yenna agamba nti abantu abo kalembesemberere bannange twagala kuwanika miki abeere n'abasakuzi kubokise tugiwangule tolina embuzi bala awangule bokisi yawano akalukawo nakoleki akawangule twetagawedde ng'era ekiyamaani waabwe nga weesabasaguzi kansooke kulasalemu ekiribyo katonda tulina ndowooza oba kitueza byawedde byonna byawedde kireka ndowooza nabadde bukiyungo sebo tugenda timu evokulonde bw'essaawa zino eddewala mbasaba maama muddewale kulabafuna watuula صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين تشكرك Señor olwabuganda yaffe ekitiibwa kyawe sisonna Buganda, Yama.
will always stand.
nga tulina amaka kabaaga mu 215 era mu muwendo gw'abantu tulina tusinga kubeera n'abavubuka wabula ekizibu kya kusiŋŋaana n'abavubuka baffe lubalya mirimu. Bwe twali tukola juzi naawe watusuubiza nti naffe ab'omu Bwakwenamubiru n'Empoma singa Mukama akusobozesa tujja kufunayo amakampuni, ojja kutusalira amakampuni naffe tuganyulwe ab'emiruka emirala n'abavubuka baffe. Olwaleero nga nyimiriddeko awo njagala okwanjulira olukiiko lwange bantu ba Katonda neeyongera okuganiriza munamutambala ng'ate mutuuse w'omweberere emifaliso naye yagezaako gyewakola yaligaba kutambala. Nze nange birimu kumangi webali kutanda omulundi guno etulakwala ku baloti pepa ngenda kukusoma nja kukwata olaba ekibuga emyaka 5 tulina ekibiina kyaffe ekya Youth with Purpose mwalimu muli yayimirira olwabeera wano atisiti twalabango kukulera ezijja ne ziyisa mu makubo gaffe omulundi ogutali gumu naye mu myaka 5 mu bulungi waffe obulungi tukumanjiwa tetumanyiddwa naye nga twasakwati sobonaleero tulina amakubo 2 agatwata ku meini titukoze bubi ne batuuza bannange wano nga tetukulinze okuyimirira ku makubo ago naye galinga bikuutegante. Tulina abantu baffe baganda baffe abavuga bodaboda enkuba ng'ebonyina mu kikono tebakola lwa makubo ago ekoma ne watuwa ng'olya zimukulembeze waffe yagwawoda sobonaleeko nkwogera nekulo eriba kumwaza anetusula n'amajunge nayo yabotose tunagawa sobonaleeko nkwogera nakiro sebo yakundira mu bigere n'endyonyi watwa abiyingamu naye omuteera waffe bwe twakozaako ebyakirawo wamala okuwulira n'akukuba ebigambo bingi nawe emitwalo 5 natuwa n'agenda. Sobonaleeko okwogera nakiro ng'abazayi b'abaweka Mukama Katonda yabanyuludde lwa mbeera era bawanga emifaliso abasinga bangi batudde ku maaso lwa mbeera naye omwange gye nawulirako nga lasiya lwambuka olw'okuba ndimu embeera y'okunkulaga ku bikutuuseeko emyaka 5. Sobonaleeko nze kwanga difensi w'ekyalo kino wembanga singa obuweereza bwaffe obanga ennyaleero ate era Sema wamantebe yangu wakwani. Waliwa. Waliwa jitose ya mkulu wapate kwa mungalo. Wakakwe, yomani group yangu wakuru. Wakakwe wanasabemu, uyapetu kia. Dijoni, yomani group, sekete ya kwani. Yangu wakuru, wala ni makulame. Wala ni wasebu, ize president wa melozi busabazona. Wati mayona, abandi olalepo. Omuzimu waffe bwe tusanze n'abavubuka b'abantu b'omugeto
Yamaza mirimu amaanyi tulina mangi tulina abantu bakola bwebategeemu naye emirimu tetulina mirimu ng'abavubuka era nagenda akakiiko kange kekano ssebo ndi masoko tewali yekugenda oba bazaali bankole oba luweero oba kayima kuno kwekwaffe tulina kulindya kuno ebyaffe tulina kubisabya kuno tusobirye kwava wali kufulira abakwira mwabakayirakumwabaki basaba n'abanyabo bagambalenga n'obusungu obw'ensonga mwabawoza ebibiina by'ebyobufuzi ebibiina ebisobola okulirira okukuba ekitoma okuba mutima gwa muntu kati oli agenda musomeze n'aleka fenna tulyeno n'amakubo katukuba ebibyo naye nga lwaki banaye mufune ku busungu obw'ensonga era basabalanyabo nze njagala okubakakasa nze n'olukiiko lwange nze kiifuna prayiza weewaawo waliwo 30 bakama bafa